wakati w'abasajja bayitibwa aba Iran badde nnengera omukulembeze gw'eggwanga lya Amerika abadde agenda maaso n'okwogera era abadde addamu okujjukiza eggwanga lya Iran nti singa ate bagenda maaso n'okulabika nti bo bakkiriza okutuula ku mmeeza binza obutaba birungi gye bali mu kaseera nga Amerika eyongedde okufaafaagana n'ekibinja ekiyitibwa ekya Houthi. Amerika kyalumiriza nti kino kiwagirwa eggwanga eriyitibwa erya Iran. Tutegedde nti nno wabadde n'ennumba ezikoleddwa ekibinja ekiyitibwa ekya Houthi mu kaseera kano. Ennumba ezigenze maaso n'okuba nti zikoleddwa ekibinja ekiyitibwa ekya Houthi ku mmeeri y'abasajja bayitibwa Amerika. Kakati Donald Trump n'ayongera okulabula eggwanga etibwa erya Iran oboolyawo okwogera n'abasajja oba sinakindi bajja balaba akabafaamu mwogere n'abasajja bayitibwa aba Houthi ebyogenda maaso n'okulumba emmeeri zaffe babiveeko. Naye mu kaseera kano ngozze ku nsonga z'eggwanga etibwa erya Iran waliwo seneta ayogedde n'agamba nti Abairani balina batuuse mu kuweesa ebyokwansi ebyo ebikozesa amaanyi aga nuclear. Naye katudde ku ky'okuteesa akaseera kano. Donald Trump ayongedde okulaga nti kino akyetaaga mu bwangu nnyo. Iran n'eggwanga eryitibwa erya Amerika twategeezeddwa nti olunaku oluyise baatandise okuba nti babwanyisiganya message ziva e Tehran. Nabadde ndi wano jjo nga mbasibula ne mbagamba nti message zaatandise okuva e Tehran nga zigenda munda mu ggwanga eritibwa erya Oman, then zive mu Oman zigende mu Amerika. Message oba obubaka obw'okuteesa nti oŋŋamba ki nti kendeeza nuclear ogenda kumpa ki. Kakati Abairani ne baweereza munda mu ggwanga eritibwa erya Amerika oba olyawo n'Amerika n'aweereza munda mu ggwanga eritibwa erya Iran nga beeyambisa eggwanga eriyitibwa erya Oman. Twategedde nti bino essaawa yonna bigenda kubeera official. Obunkenke obaddewo wakati wa babiri bugende maaso n'okuba nti oba olyawo abukendeera mu kaseera kano nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna. Wabula mu byonna ebitambula tutegedde nti wabaddewo okwogerezaganya wakati wa Netanyahu n'omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya Amerika. Baatandise okuba nti boogerezeganya. Kakati ekiriwo Isirayiri ayagala Iran bweba yakuteesa okusinza ku getulina. Donald Trump ne Isirayiri baagala Iran bw'abanga wakukkiriza ateese akikole mu bwangu. Amerika ne Isirayiri bagamba nti tebayinza kugenda maaso n'okubeka nti oba olyawo Iran bamuwa obudde nga buwanvu. Kati ye Iran abayinga time bo baagala kikolebwe ate mu bwangu. Ebimu ku byabadde mu nsisinkano ya Netanyahu ne Pulezidenti Donald Trump baagala kikolebwe mu bwangu. Tuula ku mmeeza yonoona oba dismantle already byobadde okozeeko biveebo tutegere nti ekyo kiwedde. Bagamba nti tetwetaaga kuwa Iran kadde kalala. Bwe tumuwa akadde akalala mu myezi mitono linaaba eggwanga eriyina nuclear. Olwo nno konaaba kaweddemu era eggwanga etibwa erya Isirayiri banaaba batuuse ku mmeeza ennene ey'amawanga gakirimegga g'otasobola kutiisatiisa mbeera nga bwetambula. Kakati nti ekiriwo baagala mangu nnyo. Mangu nnyo Iran atuule ku mmeeza. Naye mu mbeera ey'okumutuuza ku mmeeza amangu Abairani bavudde ne bategeeza nti okuteesa tuli wiringi ngera bwe twayogera, naye tetugenda kuteesa nga mutukanga. Tonkanga nga bwenteesa. Nsobola okuteesa naye ebyokuteesa nga bwonkanga ekyo tekigenda kulabika nti oboolyawo kisoboka. Era Iran naye abadde alina message. Omanyi Amerika abadde akola ebintu bibiri bw'oba ogoberera mu mbeera y'eggwanga lya Amerika ne Iran obunkenke obuliwo. Amerika abadde akola ebintu bibiri. Okwogera nga bayita mu pulezidenti yennyini Donald Trump nga bagamba Iran nti teesa. Ekyo kye kimu ku byabadde bateeka ku mmeeza era nga babyogera. Bagamba tukkirize tuteese bino biggwe. Ekyokubiri kye babadde bakola nga bagenda maaso n'okuleeta ebyokulwanyisa ebyombo n'ennyonyi bisemberera eggwanga erya Iran. Kitegeeza kibadde kyakubiri, approach yakubiri nti bw'ogaana okuteesa tulina kino. Okitegeera kati bwe babadde bagamba tuteese ekyo kimu. Ekyokubiri nga tebakyogera nga bakikola bukozi ne basembeza ebyuma kumpi ne Iran. Kati ne Iran yabadde akola ebintu bibiri. Iran okusooka naye abadde ayogera ng'agamba nti yes nsobola okuteesa weewaawo okuteesa kwange kulimu akakwakkulizo. Situula naawe ku mmeeza emu. Tuula eri tubeere ne intermediary
kakati America amugamba nti ebya intermediary birwawo ate simunya sindika obubaka jangu tutule ku meza direct ekyo Iran yakiganye yamugambye situula naawe direct okuteesa nsobola naye nga ate situdde naawe mu ngeri direct Abairani balemeddeko tebateesala mu America mu ngeri eri direct tegeeza nti bwana abawo enteesaganya zigenda kuba indirect ekyo kimu Iran kyabadde akola nteesa naawe nga waliwo tutabaganya wakati situula nawe mu ngeri direct ekyo kimu ekya Iran kati ekyokubiri ekya Iran kyabadde akola kubadde era naye kweteekateeka behind diplomacy buli omu abadde alina kyagezaako okuba nti akola diplomacy mu America agamba tulo ku mmeeza ate bwasomba ebyokuwanisa bisembeza kumpi ne Iran kati Iran agamba nti okuteesa nsobola bati ate naye bwagezaako okusimba ebyokulwanyisa ejjo nakutegeezezza nti system gye bayita bageri bagenze maaso n'okuba nti bagideployinze bagideployinze okwetolola ebibuga ebiwerako munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran ku nfo ez'omutawaana ez'eggwanga eriyitibwa erya Iran bagenze dda maaso n'okuba nti oba oliawo basembezza kakati ne bagamba nti emizinga already bagiwanga dda ne batana akatambi nga balaga egimu ku mizinga gyabwe nga giri eyo wansi mu bibuga gye giragenda maaso nokweka nti ampuleza myangu gya kutuukako bagiteeka wansi mu ttaka kati byonna babadde babikola bagamba nti okuteesa tusobola okuteesa naye ate nabo mu mbeera eriwo babadde nga abeetegekera babadde nga abali mu kwetegekera bali mu kwetegekera mu kaseera kano tujja kuteesa nga bwe tuwetegeka kati embeera ebaddewo akaseera kano kennyini America ne Israeli bagamba nti bakyetaaga mu bwangu Iran akiggumizza n'agamba nti seetaaga kunkanga seetaaga kumpapya nja kuteesa nga sikangiddwa tokkirizibwa kunkanga beba Iran kakati amalala ku saidi y'eggwanga eritibwa erya Iran wuno deputy commander bamwita Brigadier General Muhammad Hussein Dadlas deputy army commander Brigadier General Muhammad Hussein Dadlas bw'ati agenze maaso n'okuba nti atandise okulambula eya base z'eggwanga erya Iran abaddeko mu kitundu ekyo atuliriza eky'amaserengeta abadde agenda maaso n'okulambula abaana okulaba obanga ddala bali ku muzuuli deputy commander Iran egamba tujja kuteesa naye nga beetegekwa kukamala deputy commander bagambye abadde ali mu kulambula abadde ne Brigadier General Hamid Vahedi commander owa Air Force ne bagenda maaso n'okulabika nti balambudde ekisaawe ekikozesebwa ennyonyi z'amagye ga Iran bakiyita Shahid Del Hamid Air Base province bagiyita Chabahar kitundu kibayita Sistani Baluchistan province jibayita Baluchistan balambudde osaaga ne Iran sebo beetegese nabo bakomanda batandise okulambula babadde ku kisaawe ekyennyonyi Shahid Del Hamad Air Base ne balambula ku baana bagenze maaso n'okuba nti batunuulidde babadde bagenze kwetegereza n'okwevaluatinga capability bases combat capability bage tusobola kwerwanako tutya batandise okuba nti bazirambula Iran mu mbeera ya kwetegeka ekiddako bagenda of course balambula bagenda beetegeka basimba mizairo eziri wansi mu ttaka bazigwanze bajenero batandise okulambula bajenero bawago kamala ayatolla bwagenda maaso n'okuyisa order nti bannange mubere ku bwerinde yembeera mu kaseera kano etambulira munda mu ggwanga eritibwa erya Iran bombi approaches ya America ne ya Iran zifaanaganira ddala teesa ate nga bwasebeza ebyokulwanyisa America ono Iran agamba nti nja kuteesa ate nga naye bwagenda maaso n'okwongera okwetegeka mu ngeri emu oba endala mu ebyo betugenda maaso n'okuleka ntulengera Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo kaakati katutuuke wano waliwo senator